Mu kanyomero kaffe ak'ebyobulamu tugguse n'okujjukiza nti leero ziweze ennaku 2 ng'eddimu ly'okugema abaana obulwadde bw'olukusense likyagenda mu maaso. Mu kaweefube w'okugema abaana obulwadde buno ekitongole ky'ebyobulamu kigendereddwa kukendeeza ku nnamba y'abaana abafa entakera olw'obulwadde buno. Ye omwogezi w'ekitongole ky'ebyobulamu Lukiya Nakayima abaddeko n'ebyannyonnyodde ku bulwadde buno ssaako n'omulimu ogugenda mu maaso. Tutaddewo kaweefube ono okulaba nti tugema abaana bonna abali wakati w'emyezi 6 paka ku myaka 5 nga twagala okubawa booster dose ey'obulwadde bw'olukusense. Tulaba nti n'abaana abamu omwana ne waba nga yagemebwa ng'awezezza emyezi 6 oba ng'awezezza emyezi 8 era bonna abantu bakubira omulanga bajje beeyongere okufuna booster dose kubanga eno booster dose ya mugaso nnyo singa omwana aba akwatiddeko obulwadde aba afunye double immunity era obulwadde buba temumuyisa bubi nnyo. Abamu ku basawo ssaako n'abazadde ab'enjawulo nabo bawadde endowooza zaabwe ku nsonga eno. Kubanga bwe tugema abaana tukendeeza ku ndwadde zaali battidde wansi w'emyaka naddala measles kuba akwata nnyo abaana abato abali wansi w'emyaka 5. Senga tuba tubagemye tukendeeza. Yadde nga kaweefube w'okugema abaana akyagenda mu maaso ebitundu ebimu naddala eby'omu byalo ennamba ekyali ntono nnyo ekintu ekyeraliikiriza ab'ebyobulamu ssaako ne bannansi.